mu UAE n'okuyambako n'abo abali mu makomera okuvaayo wakati w'okubanga ekimu ku byenkizo ebyetaagibwa kwe kubafunira tickets ezisobola okubazza ewaka, of course n'abamu n'ebikozesebwa nga program era bwe zeetegeezebwa bannayuganda okuva ku bategesi ne ku baleaders baffe abakulembeze baffe emikutu egy'enjawulo. Ekyennaku nti ne bwe twogerera essaawa zino President Kyagulanyi Ssentamu Robert akyasibiddwa oba tannateebwa okuva ku Dubai Airport. Of course mubaddemu abatannaba kukakasa, njagadde kati nzije mbibagambe butereevu nga minisita wammwe ow'ekisiikirize akwanaganya amawanga amalala. Kituufu President Kyagulanyi Ssentamu Robert yalinnya ennyonyi n'ajja mu ggwanga lya United Arab Emirates olunaku olwajjo, era ali mu ggwanga lya United Arab Emirates mwe yatuuse olunaku olwajjo ku ssaawa zaabadde 3 eddakiika nga 23 ez'olweggulo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno ogwa October 2022. Okuva ku ssaawa 3 wenjogerera essaawa eno ziri ssaawa 11 kati gwe bala ku ssaawa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 essaawa 9 okuva President we yatuuse ku kisaawe tannaba kuteebwa era tannaba kufuluma. President mu kujja kwe mu ggwanga lya United Arab Emirates yazze alina visa oba olukusa olumukkiriza okuyingira mu ggwanga lya UAE visa. Ekyokubiri alina ne permit gye bayinza nga work permit emukkiriza okuperforminga ku bivulu ebyategekebbwa, naye tekinnaba kutegeerekeka lwaki paka essaawa eno President tannaba kukkirizibwa kufuluma kisaawe wadde okuddayo. Kyenfunyeeko kisoboka buli omu akwatibwako okukola kyonna ekisoboka okulaba nga tuyimirirawo okubuuza kiki ekituusibwa ku President waffe essaawa zino 9 namba ezakayita. Of course tetumanyi kiseera ki kyakyasibiddwa, naye essaawa 9 eziyise akyasibiddwa ku kisaawe eky'Edubai wano mu United Arab Emirates. Tetunategeera nsonga nnambulukufu, ffe kyetumanyiiko nti President yazze alina visa emukkiriza okuyingira eggwanga lya UAE, alina permit emukkiriza okwetaba mu concerts, era n'ennyonyi gye yaggiddeko yazze ng'alina ticket yaayo emuleeta n'emuzzaayo. Embeera bwetyo bweri bwe twogerera essaawa eno, buli muntu alina obusobozi okutuukirira wonna w'asobola okutuuka okusitula eddoboozi erijjukiza buli akwatibwako essaawa yakulaba nga tulwanirira n'okutaasa eddembe n'obulamu bwa President waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nja kuba mbongera ebisingawo gye tulaga mu maaso, naye njagadde okutegeeza bannayuganda mu abawangalira muno mu UAE ababadde balindiridde President Kyagulanyi Ssentamu Robert abamu kyali ku kisaawe, ne bannayuganda ababadde ewaka nga mweteeseteese okujja
mu concert ez'okununula bannayuganda ezitegekeddwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert, nammwe bannayuganda abasigadde mu Uganda, nammwe bannayuganda abali mu nsi yonna. President Kyagulanyi Ssentamu Robert akyakwatibwa ku kisaawe Dubai, kyetuteebereza okuba nti byabufuzi. Byabufuzi naddala okuva ddala mu ggwanga erya Uganda. Tugenda kukola okunoonyereza kuwanvu, naye essaawa eno buli muntu akwatibwako. Essaawa eno buli muntu akwatibwako, kyetegeere eyeebase zukuka, asumagira golokoka, atunula weekenneenye. Ffenna kati tubanja President Kyagulanyi Ssentamu Robert kuteebwa asobole okuba nti yeeyongera mu maaso soboka, buli omu akwatibwako okukola kyonna ekisoboka okulaba nga tuyimirirawo okubuuza kiki ekituusibwa ku pulezidenti waffe essaawa zino 9 nnamba ezakayita. Of course tetumanyi kiseera ki kyakyasibiddwa, naye essaawa 9 eziyise akyasibiddwa ku kisaawe eky'Edubai wano mu United Arab Emirates. Tetunategeera nsonga nnambulukufu. Ffe kyetumanyiiko nti President yazze ayina visa emukkiriza okuyingira eggwanga lya UAE, ayina permit emukkiriza okwetaba mu concerts, era n'ennyonyi gye yagiddeko yazze ng'alina ticket yaayo emuleeta n'emuzzaayo. Embeera bwetyo bweri, bwe twogerera essaawa eno, buli muntu alina obusobozi okutuukirira wonna w'asobola okutuuka, okusitula eddoboozi erijjukiza buli akwatibwako. Essaawa yakulaba nga tulwanirira n'okutaasa eddembe n'obulamu bwa pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nja kuba mbongera ebisingawo gye tulaga mu maaso, naye njagadde okutegeeza bannayuganda mu abawangalira muno mu UAE ababadde balindiridde President Kyagulanyi Ssentamu Robert abamu kyali ku kisaawe, ne bannayuganda ababadde ewaka nga mweteeseteese okujja mu concert ez'okununula bannayuganda ezitegekeddwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert, nammwe bannayuganda abasigadde mu Uganda, nammwe bannayuganda abali mu nsi yonna. President Kyagulanyi Ssentamu Robert akyakwatibwa ku kisaawe Dubai, kyetuteebereza okuba nti byabufuzi. Byabufuzi naddala okuva ddala mu ggwanga erya Uganda. Tugenda kukola okunoonyereza kuwanvu, naye essaawa eno buli muntu akwatibwako. Essaawa eno buli muntu akwatibwako, kyetegeere eyeebase zukuka, asumagira golokoka, atunula weekenneenye. Ffenna kati tubanja President Kyagulanyi Ssentamu Robert kuteebwa asobole okuba nti yeeyongera mu maaso soboka, buli omu akwatibwako okukola kyonna ekisoboka okulaba nga tuyimirirawo okubuuza kiki ekituusibwa ku pulezidenti waffe essaawa zino 9 nnamba ezakayita. Of course tetumanyi kiseera ki kyakyasibiddwa, naye essaawa 9 eziyise akyasibiddwa ku kisaawe eky'Edubai wano mu United Arab Emirates. Tetunategeera nsonga nnambulukufu. Ffe kyetumanyiiko nti President yazze ayina visa emukkiriza okuyingira eggwanga lya UAE, ayina permit emukkiriza okwetaba mu concerts, era n'ennyonyi gye yagiddeko yazze ng'alina ticket yaayo emuleeta n'emuzzaayo.
embeera bwetyo bweri bwe twogerera essaawa